Ensonga za Bobi Wine ne Chameleon tezinnaggwa. Chameleon aleese bwino nga Bobi Wine mu ngeri ey'ekyama gy'asisinkanamu Gen. Yoweri Museveni. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekuumidde ku mukutu, tugamba bugambi mwattu subscribinga onyige n'akakadde updates zonna obe nga ozifuna bulungi nnyo. Tutumira ku bantu baffe abaana bagenda ku kyeyo, bakadaama baffe basekadaama, abaana bali Dubai, Qatar, Jordan, abaana abali mu Oman, Bahrain, abaana bali mu nsi yonna, okusobola okuba nti abafuluma eggwanga ne bagenda okuba nga babaako ne kye beeyiyiza. Tubagamba yonna gye muli, big up to you. Yes, olunaku olwaleero nkuleetedde story. Omanyi ffenna tumanyi nti mu ggwanga Uganda mukyalimu embiranyi essaawa zino ng'omukulu Dr. Jose Chameleon okuva lwe yafuna emmotoka embeera yamubijjira, ate n'ateekako okwogera ebigambo eby'ensimattu eby'okugamba nti avudde mu kibiina kya National Unity Platform, abantu ne bamufuukira akayinja mu ngatto ne bamubuzaako emirembe naddala wano ku kibanja kya social media. So, Chameleon emabegako awo yavuddeyo n'abaako ku TVM gye yagenzeeko okusobola okuba nga annyonnyola ensonga zino. Omanyi essaawa zino agezaako okumakinga sure nti yeedifendinga abantu basobole okutegeera ekituufu kyo kikyali, naye ng'ate abantu bo baavaayo ne bagamba eyeewuunya Chameleon gwe twewuunya, kubanga omukulu Joseph Mayanja Chameleon okuvaayo okwetuuma erinnya eryo ffe twalitegeera kuva dda ze yeefuula si gwe gusoose, so n'okwefuulira ebibiina byazaabeeramu omuli DP ne NUP, ekyo si kyamaanyi kubanga erinnya lye balimanyi ate abantu tebeewuunyizza nnyo abamu. So mu mbeera eyo omukulu Chameleon naye yavuddeyo n'asalawo abuukire Bobi Wine. Mu kubuukira Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti munjogerera ebigambo bingi naye temwebuuza emmotoka ya Bobi Wine we baagiwamba nga emisolo gigiyitiriddeko, ani yamukubira essimu okusobola okuba nga emuddizibwa, wulira. So Chameleon n'avaayo n'agamba nti Museveni yeyamba Bobi mu ngeri y'ekyama amiitinga Yoweri Museveni. Tosubwa gulire lyonna ligenda mu maaso wano mu ggwanga lyattu Uganda, Dubai, Qatar, Oman, Jordan, Bahrain, Qatar, Turkey. Omanyi abaana baffe bali mu bifo bingi nnyo, naye nga gwe yonna gy'osinziira tugamba we balikola. Naye woba ofunyemu obudde, waliwo omwana omu ku TikTok okwo amanyiddwa nga Derek wa radio, yavuddeyo n'abaako ka speech ke yawadde akanyumidde nnyo. Yavuddeyo n'agamba nti waliwo ba motivational speakers bangi ewaka abamalamu abaana amaanyi, abaana bagenda ku kyeyo olw'ensonga nti bo balowooza omwana alina kola from day one, n'akola kuva ku Monday paka ku Sunday. Bo kye balowooza, naye ne beerabira ekintu kimu nti omuntu abaako ne free time ye, ate omuntu ng'oyo wafuna free time neekubya ku bifaananyi n'abipostinga, ate abali e Uganda ne batandika okwogera ebintu bingi nti oyo yeetunda, nti oyo yagenda kukola yadda mu bya kisiru. So yavuddeyo n'abalabula n'abagamba nti omwana muleke alye ku ssente ze z'aba yeekoledde, kubanga si nnyangu za kola naddala nga oli ku mawanga. Kale ku Prejan Media gwe yonna gy'osinziira, likinga, commentinga era subscribinge.